muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino mu kiseera kino, neebaza Katonda akuleseewo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala, erinnya lye ettukuvu lyebazibwe. Weewala okulaba ebigambo bino ali n'obigabanako n'omuntu omulala, erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe nnyo liweebwe ekitiibwa. Mu kitabo kya Yokaana essuula ey'ekkumi onnyinyiro lw'ekkumi, Yesu agamba nti omubi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. Yesu yeegeraageranya ku mulunzi, ate Setaani n'amugeraageranya ku munyazi w'endiga. N'agamba nti Setaani bw'ajja eri omuntu ajja okukola ebintu bisatu: ajja okubba, ajja okutta, ajja okuzikiriza. Bantu bangi nnyo abeegomba Setaani okubeera naye, bangi bamusanyukira era bangi baagala nnyo by'akola. Bangi bafuna ne message ku masimu, oba oyagala obugagga obw'amangu jangu weegatte ku kibiina kyaffe eky'Abayiruminati n'ebirala n'ebirala n'ebirala. Abalala bagenda mu masabo okufuna obugagga, abalala bakola ebintu ebitasaana okusobola okufuna ebirungi, era bangi beesanze nga balowooza nti Setaani ayinza okubeera ekiddukiro kyabwe. Naye njagala nkujjukize muganda wange ne mwannyinaze, buli muntu yenna afuula Setaani ekiddukiro kye mu mirimu gy'akola, katale gy'atunda, obusomesa gy'asomesa, mu maka ge, n'afuula Setaani ekiddukiro. Waliwo ebintu bisatu Setaani by'akola eri obulamu bwaffe bwe tumwekwatako, bwe tulowooza nti kyekiddukiro kyaffe. Ekisooka munyazi, ensimbi zonna, obugagga bwonna n'amagezi g'omuntu aganyaga n'agatwala, omuntu n'asigalawo nga kisassalala nga takyalina kantu. Ebyo ng'abikutuddeko naye ng'embeera yeeyongera kuba mbi. Takoma ku ekyo kyokka, ne Bayibuli egamba nti mussi, era bantu bangi nnyo bafudde olw'embeera ze balowooza nti zinaabayamba. Bantu bangi abafiiridde mu butuubagiro bw'okwerwanirira, bantu bangi abafiiridde mu ntalo n'okwekalakaasa, bantu bangi abafiiridde mu katyabaga k'okuwa Setaani ebbanga mu bulamu bwabwe. Maka mangi agasaanyewo ne gaba nti gakyaliwo olw'okuleeta eddogomu mu bulamu bwabwe. Bantu bangi abazikiridde olw'okusembeza Setaani n'enkola ze. Ate ekisembayo Bayibuli egambye nti azikiriza, nti enkomero ya byonna tusenga Setaani agenda kutuzikiriza, kubanga omusango bwe gulisalibwa, okuzikirizibwa kulibeera ku luuyi lw'abo abaganye okutegeera Katonda n'okukkiriza Kristo ng'ekkubo ery'obulokozi. Naye Yesu agamba nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. Waliwo omuntu omu yekka asobola okuwa obulamu ku nsi kuno obulimu essanyu, obulamu ku nsi kuno obulimu emirembe, obulamu ku nsi kuno obulimu okuwummula, obulamu ku nsi kuno obulimu ebigendererwa ebituufu, oyo Kristo. Newankubadde ng'oyinza okulowooza nti alwawo, newankubadde ng'oyinza okulowooza nti takola, newankubadde ng'oyinza okulowooza nti tomwetaaga ebyo bya ddiini, naye musenge mu bulamu bwo ku nsi kuno ogenda kufuna obulamu obulungi. Naye ne bwe kinaaba nga bukusoomoozezza, mudda tulina obuwanguzi bw'obulamu obutaggwaawo. Balabye nnyo abatalina Mukama, balabye nnyo abatalina Kristo, balabye nnyo abatamuyina mu bulamu bwabwe, kubanga tebalina ssuubi lya bulamu buno, ate tebalina ssuubi ne lya bulamu bugenda kujja. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.